bifaananyi. Nasali. Totawaana mukwana. Akankangire naye badde seetuseemu charge. Tovaayo. Jim. Ogenda gikozesa kati? Ebadde charge seetuse. Nenga akangitereeze. Mubifaananyi byangu oyagalayo ki? Ondabyeko nga ndi mu bifaananyi. Bibino oyiniraga bifaananyi. Ndabika ngikoonyeemu bukoonyi. Badde ngitereeza ne ngikoonamu. Ne WhatsApp badde ogitereeza n'ogikoonamu yiyo. Saana gandi badde ku WhatsApp. Osoose gamba badde mbifa. Mukwana era wenyize wane ne ndetedde byokebedde bibino ebifaananyi bibyo biki bino? Si bifaananyi? Zova okobera ku apps. Kikino? Esi WhatsApp. Esi baddeko ku WhatsApp. Simu yange ogyagala. Badde ntereeza charge badde seetuse. Badde nakulabye dda nayimiridde dda wali nenkulaba byonna byokola. Ewo nkuba naawe kati mbuki. Shia. Wena nno neekaliza bwe njikebera esimu ya muganda wange enzira. Tenzira. Wankutte wankwatidde ddala kati ki? Mirundi emeka gy'osanga nkebera ebibyo. Mbadde nina kye njagala. Omukazi nsazeewo nneekuumye ndeeta emirembe. Ati nange mbadde nnoonya mirembe. Lwaki gwe njikuwa tojeewa? Nasali kiki? Newadde emirembe oli musimu yange ogikikola ogyagazaamu ki? Nasali gwe kennyini wano waŋŋamba olina obujulizi. Era olina ebifaananyi mu simu yo ne audios mu WhatsApp. Bye mbadde nnoonya. Oli ku byataata enjo? Saabikusaba n'obinyima. Era ngambye kankole ki? Kambyenoonyeze. Priscilla, wabinsabako. Nakunnyonnyola wano ne nkugamba nina obujulizi n'ondaga toyagala kumanya. N'ongamba era buli kimu okiwulidde, buli kimu okimanyi teweetaaga kumanya, byonna bye badde onoonyerezaako obifunye ne nkwata buli kimu. Ne mmanya engeri gy'otayagala kumanya. Njagala kumanya. Nze nakyuse. Kiki otegeeza nti wakyuse? Byonna ne mbiwa, ne mmanya kati ekyo kyawedde, buli kimu ekyadde mu simu yange ne nkijjamu, ne ngamba sigana nakuddamu okkulumya mutwe, ne nkyusa n'embeera zange. Kiki otegeeza? Tondaba n'ennyambala eba ekulaga ki kyentegeeza. Olaba nina kye njogedde ku nnyambala wentu gwe nkwagala. Kati kye kikulaga mbu nakoze eki? Nakyuse. Wakyuse mwana ama? Ye mukwana. Era nze mbadde manyi naye wakyuse. Ebyokulowoleza taata enje ebibi wabivuddeko. Ate kati nalowoozezza. Mbadde nnoonya bujulizi bwe waŋŋamba. Musajja mwesonyiwe, obujulizi tubuveeko. Mwesonyiwe. Weewe emirembe naye ajja gikuwa. Bw'oba wakyuse Mukama yeebale. Amiina. Kansuubire tokyuse mu nnyambala. Ate nga nkyusa yaki. We nnyambadde bwe nti nina kyenvuddeko. Ate mwattu onyumi wekituukira ddala wano. Era gye kituuka lwakuba kino kya maama nkebedde eri muza maama. Nenga nange ngenda kwefunirayo. Kijja eri muza maama. Kati we binaggwayo ng'odda mu bugoye bwo. Ate nga mbuddamu buli bwa ngenda funa ssente engule, tonfunye ku ssente engule. Ate nasalireka naawe. Toyinza kuŋŋamba nti kya maama. Kyogera kati womala okunanga okyusa obulala. Nga nzizaamu era bwe kiti. Oba kale nga nnoonyaayo oluwambu kunyumira nonnange kyomala oyinza n'okuyita eyo mukulu omufunayo ku musajja. Muve mu mini lowooza nti oyambala mini. Omusajja aba akola ki? Aba takulaba. Ne wano omusajja era aba alaba nti okola ki? Nti obigula. Sinoonya musajja nze y'abasajja nabivaako. Asale. Nina omusajja wange omujwali eyo. Ekiseera kinaba kituuse nja mukulaga. Kale. Nina omusajja wange gyali n'essimu yantodda mu gikyokola byonoonya tebiriimu. Tokiremerako. Nkimanyi onkutte naye kyembadde nnoonya nkigambye. Kati naye ne nkugamba toddamu tebiriimu temuli kirimu. Wali oginsanzeeko okujjako olwaleero? Mmanyi ki? Oba bulijjo era ogikeberanga leero. Nze sikebera masimu g'abantu. Priscilla bigamba atabimanyi. Kiki? Bigamba atakumanyi kukebera masimu g'abantu. Wali onsanzeeko n'essimu y'omuntu? Nkugambe ki? Anti tomanyi. Ate nga tebiriiyo. Oba wakyuse kyukira ddala nno leka kunkaza. Nno nsanze ngenda kwebaza na kusinza. Ogenda kukola ki? Kwebaza na kusinza. Kwebaza na kusinza kiki ndegeeza bulungi? Kwebaza omutonzi.
Katonda abaako byakukoledde tomwebaza. Obufunze walokose. Nasali. Anje. Oli mulokole. Nedda omuntu asobola okulokoka mu mutima gwo. Munzikiriza yonna gy'olimu n'ogamba kino nkirokose ŋŋonze nja kusabanga ku Mukama Katonda wange mwebaze nkole bwenti ne bwenti. Mukama yeebale. Sinza kikiza Nasali yayogera bw'ati. Neera sibadde mubi. Era okusinziira munnange era babaddewo obuzibuzibu naye kansuubira obwo bubaddewo bugenda ttereera. Gw'obadde obundabamu nenze sibadde na buzibu bwonna. Anti ffe tulina okugamba abantu bo. Ffe tulina okugamba gwe ne weetereza. Neeterezezza munnange ate waleeta wanene omukwano gwe yanvumaavuma. Gwe wamukyokoola. Namukyokoola ki? Igwe. Namukyokoola ki? Oyo omukazi gw'olaba talina buzibu. Nabankema togenda vva eri ogambe abantu botamanyi bootakuze nabo obategeera nnyo okusinga nze muganda wo gw'omanyi gw'okuze naye. Nedda okimanyi n'omukwano gusobola okutegeera omuntu okusinga muganda w'omuntu. Kizibu. Munnange kibaawo. Giri emikwano egy'abalala. Neze suubira muno wali omuntu asobola okuvaayo n'alaga mbu akutegeera okusinga bwe nkutegeera. Gusobola okuba ontegeera naye n'omukwano gumbeere gyosobola kati omutegeera. Nga mbeereddewo. Leero gwe ne Joseph. Talina buzibu era onyigira wa bwereere. Kale era kino kiba kindeese ekirala okugamba. Emmere yawuyidde eddaala. Yakoze ki? Yayidde dda in case mwagala okulya. Naye bannange. Singa kale bulijjo obeera bw'otyo. Ate bulijjo nganya okufumba. Bulijjo okukaayanira era nange neewuunyizza lwaki ennaku zino tukyakalina kufumba, lwaki leero ndese n'enfumba caayi n'otakomplaininga n'omunywa bulungi, nfumbye emmere tokomplaininze. Nze nakuleka bw'obukeera ng'oyagala kufumba ng'ofumba oli ow'olubuto aba yeebase nga yeebaka. Nze sikyayagala kwegayira abantu ba wano. Nze nkubuulidde. Namusoke tomulinaako buzibu ne weeyeebaka yeebaka bibyo sikyayagala kulekanira Namusoke. Gwate olumugamba. Ogona gwako mwezi ng'omuwa ssente. Ngenda muwa ssente zagenda. Ng'abadde yeebaka bwebase. Ate bagamba tosobola mugoba kumala gagoba mukozi bw'oti. Kati ssente ogenda muwa za bukozi bwaki nga alina lubuto kati nkole nti. Sisobola ye muleka era wenzifunira bwenti ajja genda. Ekyo kirungi muleke. Nasalawo mwesonyiwe muwe emirembe gye. Kakati. Enkyolo bw'oba ofumba. Maama enjo. Eno TV Keni yaŋambye nti agyagala. Ate yali yaginsaba dda. Kakati mbadde njagala eri wano terina kyekola. Ate eri weeri n'eri endala gyeri mu kisenge. Kati oyagala giwa muganda wo? Mbadde njagiwa Keni kuba talina. Tebalina TV mu kyalo. Keni ayimpoza alina omulimu. Keni ndowooza talina mulimu. Nzijukira okuba nga Keni alina omulimu. Talina. Talina? Naye yali akola. Yali akola. Tannafuna. Pakasi tebisobola kugula. Kubanga mukyalo asobola okugula abaagala obbalimirako. Anti yali akozeeko. Kati abaako ne bu savings obumu. Kati akwate ku obwo agule TV. Keni musajja muvubuka ate mutetenkanya. Ye mutetenkanya. Ate tenkanya agule TV. Naye mpulidde nga njagadde ku kya TV muyambe. Ate mukwasa kyeri. Njimuwe. Nasali. Wanje. Maama wakati alina TV. Naffe mu kisenge tetulina. Eyo mu kisenge tujja kufuna yammwe. Eno TV egenda wa maama. Maama tumuwe TV alabengako. Okusinga okuddaawo ate abeere ne bali abakyala abalala kasera agende wa banneibala TV kiba kikooya. Muleke kulimba namwe. Maama juzi twamugulya TV kagundi ka 24 mpozi gamba talina nnene. Nekayatika. Ngati mwangamba nti ka 24 omuntu alaba kifaananyi kyekyo. Ngati mwangamba nti ka 24 kaya. Ekisooka yagamba nange ebifaananyi tabiraba bulungi. Kati kayatika oba ayagala TV nnene. Nete enjo katwaki kensigo waka 24. Wamma. Lwaki oba oyisa maama waffe amaanyi? Weba agobadde TV nnene eno. Muleke namwe. Keni akole. Keni namwe muleke muwe TV agitwala agirabe ewaka ewaabwe. Tebalina TV ate mwe maama wammwe mubadde munnimba namugulya kati mwamugoke nnyini. TV yayonooneka. Maama talina TV. Maama alina TV. Talina TV. Nasali. Maama talina TV oba alina TV. Tumukubire nedda tumukubire omubuuze. Ate okubira waaki? Ya mubuuze oba alina TV. Kale mugimu amubuuze. Ate kali ntandika tumubuuze bya TV. Alika kati fengeri gy'otukazakazaamu ng'ogamba mbu maama alina TV. Kamukubire muteke mu loudspeaker gwo bimubuuze.
Kubanze siwa kanyembo tayina gwo wakanyembo ayino batayina. Mama tayina TV. Eno TV ya mama tayina jeraga tefuluma wano. Mama enjo. Negisimula kate ndo tujiwe mama. Neta atenjo nawe. Nedda. Mama enjo. Maze wane banga nga buli kimwe ekiri wano kitwala wamwe wa mama wo. Wa mama wo kino kya mama. Naye kati kano ka TV akamu ko yagala Kenya aleme katwala. Akamu kano ka TV. Ni muvubuka mama wange akaddiye. Nze nina okubeererawo mama wange. Kati sinza kulaba TV ngene ngefuluma egenda wa muvubuka akyalina ku magumba ganoonya ssente. Egende mama wange ngali wali. Mama wange mukazi mukadde. Sitamwana bagenda mu. Namma muleke nyo. Tayina banyina. Abayina. Lwaki banyina bo tebatetenkanya bakoddomi babani bakoddomi bamwe ne bawa Kenya TV. Nze ntwala wa mama wange. Namwe mulimba nammwe. Nena witatenjo olimba nnyo kwate ka TV akatona akaswaza okaye mama waffe otuso kwa muganda wo oje ki TV ekinene kibwaguga kati katubyanguye mama alete 20 feri teriyo je tubatu wa Keni then mama tumweno sasa teriyo TV teriyo ne bannange nze ebibyo byafuuka byange toyina kyo ngamba mbato biza wamwe kuki wawasa buli kantu kofuna wina kawanze mukazi wo nenzize waffe ate waffe banyina batwale bajja kubaleetera banyina batwale waabo baganda baba wala bwe bayina okuwa era be bayina okuwa n'abeewammwe kati nze sirina kuwa bantu be wange yadde mama wange yadde kintu kyonna oyina kuwa saidi ya mukyalawo naye oba owasizza nawe oba ofunye famire eyiyo kyovola bamuganda zaza kuzaayira mwana nze sobola okuzaala entukuza ekikannange kino eno ye famire yo wafuna famire eyiyo eno ye famire yo wafunye eyiyo leka baganda abo babuligita nabo batwalire ku bantu beewamu okyogedde kwaki buligita tagula TV najo wa Kenya lwaki tagiwa muganda kale kanjize njagizzayo kanjitwale mu kisenge muntu yajjirwa simayambo agikwata agimuwangana sookole